Okay. When you say Rachel Namiro nagutegedde omukolo muliyo mutya abantu bange annange muliyo mutya kansubire muli bulungi akaba kabadde kayise weekend n'ekitundu weekend n'ekitundu badde siri bulungi naye mukama mulungi. I'm okay now, ndi bulungi. Era nja kwongera okuba obulungi. Nsubira muli bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mutulaba egy'olwaleero gitambulidde ddala bulungi. Nsooka kwebaza mwana w'obuwala Faima bulijjo abeerawo kubeera nga uteesako program tukisa kyankyo wesibadde. Thank you so much girl ne team yonna okutwaliza wamu. Thank you so much. Nebaze n'abantu beereza ku Saturday BBS at 7 kimanyi myaka 7 gye tukyatambuza ate nno nga tukyagitambuliza ddala kubanga buli kitundu kya Uganda buli wali abawagizi ba BBS tulina okubeera nga tutuukayo era nga ku Friday no eya weekend eyatandise yesterday tuli ku Mona Lisa Kabuusu we tugenda okubeera ate awo wakwata abadigize b'Ekabuusu n'ebitundu ebiriraanyeewo wakwata mujja tujjuze Mona Lisa nga bulijjo okuyingira kasita telefayini ebanga weeri yasimbyewo amakanda okuyingira kubeera kwa bwereere. Weegulira kyakunywa endongo n'ekola ki nebeera nga ate enyuma bayimbi tuyitana bangi mujje waliwo omu nga okwata ekitwalo kye oba ekyebiri oba ekyesatu agenda asasula alabe ekivulu nga kimuzibuwalira oluusi ng'alowooza mu ka transport akagenda omutwala ate asasule ate alina okugula ekyokunywa nga mutuufu tekimala tekiggwa naye wano okuyingira bwereere olaba abayimbi bangi ku bwereere. Kale ku Friday eno tugenda kubeerawo ku Mona Lisa Kabuusu naye ng'abeereza n'ebitundu ebirannyo. Thank you so much. Twabaddewo ku Forest Resort wetwali mwebale nnyo nnyini ddala. Twebaza ne ku Friday still abaagenda okulaba eddogo lyakola ki? Eddogo lyafuluka concert wali erugogo. Mwebale nnyo bannange. Nze nina okukkiriza nti abantu Clever gye be yafuna beebo aba Clever gye abanyumirwa music we tujja kugamba kati ennaku zino aba ya relaxinga mutakyata nnyo music naye mu biseera byafulu beebo. Ate nno munnaye mulabe ekyo ekintu kye yakola abantu bonna be yakuŋŋaanyaawo omuntu ngo Simon yali abaza myaka ng'emeka nga tayimba kuva 27 like seriously okuba kiba kinene emyaka egyo giba mingi nnyo okuba nti yasobodde okusomba abantu bwe batyo kitegeeza okyalina ky'ogamba eggwanga oba bye wakola byeyogerera okuba nti osobola okuba ng'omaze emyaka egyo gyonna egisukka mu 10 nga toyimba naye n'ogamba nti ngenda kukola nkoze concert n'oleeta abantu abo bonna nga bazze kulaba ggwe bye wakola biba byeyogerera kitegeeza omulimu gwabanga mulungi. N'olw'ensonga eyo tukubiriza ne bannaffe abalala abaliwo essaawa zino nga muli baakabi mukole ekintu nga kigenda kubeerawo. Tolaba wano Juliana Kanyomozi was it this year last year it was last year yakola concert nga talina luyimba lupya n'ajjuza Serena. Kitegeeza ebintu by'oba gy'okola biba byeyogerera biba bisobola okukolera ekyo kyennyini kiwetaga naye nga all in all thank you so much mwebale kuwagira Clever gye and then n'abawagidde bakadde baffe aba Frigo Band nga bulijjo tebatudisappointingangeko. Show yabadde very nice ku Sheraton Now we yabadde balese mukulu munnaabwe Awira Longomba yabaddewo okubeera nga ate ajagulizaamu nabo emyaka 48 negwe emyaka 48 mu ndogo ng'okyatuuza abantu abo bonna nga bwe boogera tuzite labels groups ezisinga okuba ez'amaanyi nga mwoli man kiba kyakabi nno ddala. Kale mwebale nnyo okuwagira Frigo Band mwebale nnyo nyini ddala. Ziweze meka 15 ezakayita ku ssaawa 11
ezakawungeezi konna ku lwaleero. Nze Florence Nampijja lunaku olw'ebbalaza zibeera nnyimba z'aba upcoming n'olwaleero era bwe tutyo bwe tukikoze ngenda kusooka kujja ku nsimbi ngenda kubeera nga nkomawo temuvawo.